okuyigiriza oba obuyigirize kyekyokulwanyisa ekisinga amaanyi kyosobola okukozesa okukyusa ensi. Kyebatategeera nti ekiseera kijja kubaawo bave mu buyinza. Nkomyewo nate wano ku Uganda at large nga bwe nakutegeezezza nti mu ngeri ya kisiikirize kubanga era munnange tuli mu ngeri ya shadow cabinet byonna bye bimu ate era kwegamba mu Uganda omutali bwerufu siraba lwaki mbawo ekifaananyi kyange ekyerufu lwaki kubanga abantu si beerufu naye olunaku olwaleero essaawa eno njagadde okubeera nga twogera ku ddala kiki ekyabadde emakerere Kavule wali kituufu abaatikiddwa kwegamba bye babasomeseza temuli makulu nga Mathias Mpuuga bw'atutegeeza ebyabasomeseddwa temuli makulu bino nno anti era osobola kuwulirira ku bakulembeze ababaddeyo n'otegeera nti Mathias Mpuuga ameze akasajja kye bayita ensaalwa n'emikwano gye ba Abedi Bwanika kubanga bonna Abedi Bwanika yajeregerawo essomero lya NUP n'agamba nti abo tebalina bye bagenda kusomesa tebalina bye basobola kusomesa nti oba oli awo nga kyategeeza nti tebalinaawo kwegamba bantu bayivu balina matiriyo gwe bayinza kusomesa abaana bano oba bantu bavubuka. Kati ne Mathias Mpuuga nga amaze okubeera ng'akitegeera nga ye munnange omukulembeze omuteeketeeke nga bwe batutegeeza naye avuddeyo n'akivumirira n'agamba nti n'ajerega mu ngeri y'okujeregerera nti NUP essomero lyayo oba NUP School of Leadership teririnaawo kiriyinza kusomesa bantu oba bavubuka kubongerako kiyinza kugasa ggwanga mbu tebalina bwe bagenda kubasomesa curriculum ebeesinga kuki ku kuvuma Mpuuga mbu bagenda kubasomesa kuvuma Mpuuga. Ekintu nze kyendabanga ebwekyo okwagala okwewagikawo okwefuula ow'omugaso kwefuula relevant nti ebizibu ebiri mu ggwanga nti naye mwali naye nga bwe nkutegeezezza nti bino tusobola kubitegeerera ku bakulembeze oba ebigambo bya Bobi Wine bye yayogedde era olunaku lwaliro njagadde mbawo akatambi ka Bobi Wine newankubadde mwabirabye naye mwebwe mwosobola okutegeerera nti ddala byabadde ayogera temuli makulu oba omukulu Mugisha Muntu bye yayogedde temuli makulu awo naawe osobola okubeera nga weejajingira era ndowooza kankuwe obutakuluyisa kasooke nkuwe Bobi Wine bufunze biki bye yayogeddeko. Geno, we are really humbled to host you today. This is the first court of our School of Leadership. Bannange bw'otuuka ku ssomero lyaffe eryo ebigambo by'osangawo n'enfaananyi by'osangawo kyekyo kye tukkiririzaamu. This did not start with us. Kino si ffe kye twakitandika wabula tuyigira ku abo abaatusooka abaakola ekituufu era ne bayigiriza n'abalala okola ekituufu. We are doing this because we want the tradition to continue. Tukola kino kubanga twagala ekituufu kigende mu maaso kuba tumanyi nti ekikyamu kisobola okuwangula singa ekituufu bakigayalirira. Batusomesa bangi nnyo tukkiriza nnyo mu Mandela era mama ze Twiga kyogeddeko kyakiraba nti Mandela gyali asimayiringa kuba Mandela yagamba education is the most important weapon with which you can change the world. Okuyigiriza oba obuyigirize kyekyokulwanyisa ekisinga amaanyi kyosobola okukozesa okukyusa ensi. Buli gwe tukkiririzaamu Che Guevara, unlike one foot soldier rightly quoted, that the first duty of a revolutionary is to be educated. Gwe mulimi gwe ogusooka ng'oyagala okukyusa obulamu bwe oyagala okulwanira eddembe n'okukyusa ensi oyina kuyiga. Kaija Dolingi yakitugambye ogenda kulwanirira ki ky'otamanyi. Oyina okumanya ky'olwanirira. Tubayuzaayoza nti mutegedde kye mulwanirira. Kakati
ate mmwe mwesudde mu buzibu kubanga mukitegedde tewali gwe musobola kunnyonnyola nti temumanyi mazima. Mujja kusala obusazi okukigoberera oba obutakigoberera. Tukwotinga nnyo aba revolutionaries kuba be batusookawo. Omusajja omu France Fanon yagamba buli mukiki gulina obuvunaanyizibwa okuzuula omulama gwagwo, kati awo gusalewo oba ogusuulirire oba ogugoberere ogutuukirize. Every generation must identify its cause, its mission, and then abuse it, betray it, or pursue it. Kakati mwe mutegedde omulamwa. Ekitegeeza nti babakwasiza ebisumuluzo ebyo mwagala kugulawo komera buli omu ateebwe oba ekyo kiri gye muli. Tubeebaza nnyo okubeera n'obugumiikiriza obuyiga. Nze n'essomero lyaffe eryo linjigiriza ebintu bibiri. Ekisooka njagala kibayigirize mwenna nti okuyiga tekukoma. Si ffe tusoose okukola bino bye tukola, naye twagala tubeere nti ffe tusembayo. Generation ejja ereme kubanga erina okulwanira eddembe lyayo. Kitegeeza kyekyo nti tulina okussa ekitiibwa mu abo abaatusooka. Omulamwa gwaffe guleme kubeera okulwanyisa bye twasangawo wabula okubitereeza. Ffe twabeerangawo ne twegomba nnyo abaana b'ebyabufuzi abaatusooka. Njagala kino kitereeza okiputinga in the right context. Ebibiina ebyasookawo byonna tubyenyumirizaamu era tubiwa ekitiibwa. Era NUP teri mu kulwanyisa ebibiina byasookawo. Yensonga lwaki twayise General Mugisha Muntu pulezidenti wa kibiina kirala kyetuvuganya nakyo, ne kubanga byayogera tubikkiririzaamu, tumuwa ekitiibwa, alina obwesimbu era tulina ekyokumiikako ky'amaanyi. Ekyo njagala kituyigirize ffenna. Bwe twali tukula twalabanga nnyo abavubuka naddala baavanga mu DP nga babeera ideologically grounded. Era kuba ababadde mwetegereza mumanyi balina institute oba institution oba breeding ground gye bayita Uganda Young Democrats UYD. Yalina ebigendererwa birungi. Era ojja kukkiriziganya nange nti baatendeka abakulembeze abagundiivu ab'amaanyi. Toba-identifyinga n'abo bakoze ensobi. No. Omuntu akoze ensobi newankubadde wano e Buganda bagamba mulya mamba abeera omu n'avumaganya ekika kyonna, but they had a beautiful wonderful ideology. Tubawa ekitiibwa era tugende maaso nga tubawa ekitiibwa. Tulina jasi mu buvunaanyizibwa obw'okutereeza jasi ebyo ebikyamu ebyaliwo. Oba oliawo naffe kuba tuyigira ku mulimu, naffe tuyinza okuba n'ensobi nnyingi. Tulina okuyigiriza abo abatugoberera, abo batulaba balongose ensobi zaffe. Mbalabeyo nga munjubisa our president naye kyemuganzi siina nsobi. Ebyo mubyewuliriddeko era ndowooza we kennyini osobola okutegeera okusinziira ku Bobi Wine byayogedde, naddala omugaso ogw'okusoma, kubanga ategeezeza n'agamba nti wano ensonga lwaki tebaagala musome mumanye, kubanga obwongo obusomye kizibu nnyo okubuteeka mu buddu. Obwongo obusomye kizibu nnyo okubuteeka mu buddu. Ekyo nsuubira okuba nti na wano Uganda talagi nali nkyogeddeko. Obwongo obusomye kizibu nnyo okubuteeka mu buddu. Abaana abato, abavubuka, bw'ogenda obabuulira ebintu ng'obalabula ebintu ebyenjawulo ebyobulabe, kiba kitegeeza nti era bwe batyo babitwala okuba nti yabulabe, era awadde ekyokulabirako ekya siriimu. Twabeeranga awo nga tuwulira rediyo zoogera ku siriimu, buli wamu siriimu. Naddala mu biseera fiira ebbongo erutaaya bwe yafiira, ffe nga tukyali bwana buto naye nga muganda wange awo nze bwe ntandikira okutegeerera siriimu. Waliwo jjajja wange yali musomesa naye nga ye yali annyonnyonnyola ebyo byonna. Naye ne bazadde bwe baatubuuliranga siriimu ku lujjuliro, kituufu siriimu aluma bannange, siriimu yakayoola
akaveera biki ebintu bwe bityo yali akaveera. Kale ebigambo bya Bobi Wine asisuubira nti gwe tobitegedde era nawe osobola okujajinga n'ogamba nti kubanga Bobi Wine y'omu ku abo abasomesa namulaba Kulumo ng'asomesa mu kiraasi nga kyooka enyooka yekamooca wali kati kitegeeza nti gwe buwulira byayogera n'empuga byayogera oba bwanika ddala oyo tasobola kusomesa.